government ye NRM eno oyinza kujinenya kinoga nti wano twalegeza wano twakola ensobi ffe kizibu. Ensobi gye twakola twaleeta eddembe ly'omubisi gw'enjuki giriki twabulamu omukono muko gw'ekyuma okuba n'eddembe. Eddembe kyekizibu wano bwe ndowooza myaka gigenda okukola mu 40 nga gavumenti gye wajja nayo okuva mu nsiko eri mu ntebe temukiraba nti muluddewo nnyo. Okulwawo weekuli naye nze ndowoozaamu nti abantu balina n'okukyusa mu nneeyisa yaabwe. Omanyi enneeyisa y'abantu n'ebigambo ebyogerwa. Obuyinza twali buwaddeyo naye lwa nsonga nti ababutusaba bakambwe nnyo ate babutubanja bubi. Kakati naffe tutya okubawa obuyinza lwa nsonga nti tetumanyi kinaddirira nga tetuli mu gavumenti. Wow. Ansa yalibadde nti obuyinza twali buwaddeyo singa bannayuganda baali tebaabuteresa ffe kubanga mutulaga nti gavumenti yammwe yalondebwa abantu era ne percentage ne muziteekawo nti twawangulidde ku bweziti. Ani oyo omukambwe ababusaba ng'ekibatiisizza okubumuwa lwa nsonga nti ayogera bubi ate nga mukambwe nnyo oyo ataawangula. Era nga mwajjawa ekisa ekirowooza ku kuwa omuntu ekintu singa aba akyusizza enjogera naye nga teyabawangula mu kulonda kwa bonna. Nalweyiso mujja kutampola ebyama era mugenda kulagira ddala ensi mweyongedde okugiraga temuliwo lw'amaanyi gammwe wabula muliwo lw'amaanyi ga mmundu. Gavumenti yammwe si nnonde kuva mu bantu wabula gavumenti yammwe nnonde ku mudumu gw'emmundu. Gwate Ssemateeka bw'aba akirambika bulungi nti bannayuganda be balina okugaba obuyinza era be balina okubukuuma in that gwabaddewo basobola obukuumira nga bakwongera oba basobola okubukujjako nga babuwa omulala. Watandika ddi okubeera kagaba buyinza era nga bulijjo ebbanga lino lyonna omenyeza ki abantu nti mugende mu ballot paper simanya ku polling station musuule akalulu kammwe ng'ate okimanyi akalulu ako tekalina buyinza oba omuntu oyo talina buyinza nga ggwe Nalweyiso ne banno be tuli mu kujjawo nga tubagirawo mu ssemateeka ate mmwe mutandika okutwekebejja. Yalibadde kabaka naye talina njala mu bigere. Yalibadde kabaka naye azaaliddwa talina kalira. Nedda omuntu yenna yali qualified okugenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino. Nkiddamu omuntu yenna electoral commission gwe yasunsula n'agenda ku ballot paper abeera qualified okufuga eggwanga lino. Otherwise singa gubeera gutyo nti muyina be mukenekera eyo ne mugamba nti tetugenda mmuwa buyinza era tetugenda kumulangirira then ate kabonera akesimbalala nti tetuyina electoral commission etasobola kusengejja basaanidde n'abatasaanidde. Era Nalweyiso mu kwagala okwefuula mulungi omumbu akolera omusajja yeetona amaganzi alaze nti electoral commission si erangirira awangudde wabula bo batuula eyo ne bagamba kaakati twerangiridde nti tuzzeemu okuwangula kibe nti State House oba Mbuya be balangirira abeera awangudde singa abeera awangudde gwe babeera balangiridde wabula era bazannya bazza ku sayidi yaabwe. Ensaniya z'omuceere bazikyusa baziteeka ku ludda lwabwe. Nalweyiso oyogera nnyo ate ogenda kwokya nnyo kubanga ffe boovunaana okusaba obuyinza mu bukambwe si ffe bannannyini bwo era tetukubanja obutuddize ekavule nedda. Bannayuganda be bali mu bbuku banja kuba be baabuku era be balina obbukujjako ssemateeka bw'akirambika be bali mu kubukubanja
era Kyagulanyi talina buyinza bwakwagaza kubana kati abulina ate olaba abakozesa mmwe abeeyita bakomanda olaba asoba controllinga nga tabalagira naye nga asoba controllinga talina kyayagaza buyinza bwammwe ayagala buyinza bwa bannayuganda golowooza obuyinza bwammwe bulimu ki ekyongera ku Kyagulanyi mmotoka mpya nyumba kutambulako Bulaaya obuyinza si ali mu kubukusaba just ye muzindaalo naye ffe bannayuganda ffe tugwogererako ye mukono gwa ssekkono oguweereza mu sseddyo era toddeawo ogambe nti Kyagulanyi anti kale katugambe Kyagulanyi ayogera bubi katugambe Kyagulanyi akutiisa Kyagulanyi omu kw'oyagala osalirawo millions of Ugandans ne future zaayo ku Kyagulanyi omu kw'oyagala bannayuganda millions and millions of Ugandans kwe abasigalira mu buwambi olw'okuba ono omu kale bubuuse ye buwenze kale bubuuse ye buwenze ayogera obulungi Mpuuga bwe yaliyo gwe mutenda nti ye abadde ayogera bulungi bwe twamalira okulonda yaliyo lwaki temwateesa nemuga akale tubuwadde ono gwe bw'oba owulira nga ye Kyagulanyi ajja kwogera bubi naye ng'okimanyi nti obuyinza bwa bannayuganda kale buwe mugolaba ayogera obulungi buwe ogwolaba yenna ayogera obulungi tumanye nti oba osanga ono Kyagulanyi ssentamu naggwano kasita batuddiza obuyinza bwaffeffe ayogera bubi buwe ayogera obulungi kyangu nnyo it is very simple and Nalweyiso tetuli mu kubasaba busika bwa bakitammwe tetuli mu kubasaba ttaka lya bajjajjammwe tetuli mu kubasaba kyabugagga kyammwe tuli mu kubasaba buyinza bwaffe tuli mu kubasaba nsi yaffe okuggyako nga Uganda mwajeegabanya nga yammwe omanyi byanjawulo okweyazika ku kibanja n'okugula ekibanja ekibanja ekyeyazike oyinza okutya okukiteeka mu kalimbwe ngoga nti nnyini nnimiro ye ayagala kuddamu kusiga kikyenni n'okuteekamu oba nteekemu bukuta oba nnyinza okwonoona ekibanja kye naye ekibanja ekikyo osobola okuteekamu kyonna kyokola kyoyagala tetuli mu kubasaba kibanja ky'abakitammwe nti tulina obbakwata obulungi nti tulina obbeewombeekera tubasaba kyaffe ekituweebwa ssemateeka ne tukkirira n'obubokisi tuowuninga ekyaffe oba tusalewo ku kyaffe tubasaba kyaffe kyemuteewola kyemuteeyazika wabula kyemwabba obubbi Nalweyiso waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe okujja okubanja n'okujja okunona ekibbe azze okubanja asobola okukozesaamu ku lulimi olwakawoowo kubanga balina era enzikiriza ze baatuukako okuteresa ono azze okunona ekibbe ajja nabampingu kaakati omubbi yali mu kutuwa enfulumya n'enkwata era yali mu kutulaga butya bwe tulina okumukwata Nalweyiso tetuli mu bakwana kyawulo y'amaanyi okwogera nga akwana n'okwogera nga abanja oba anonya ekibbe tubaweeweete Nalweyiso tujje nga tubaweeweeta nti bambi Nalweyiso tubakwate ng'abaana abato tuzze bakwana era twakabakwatanga abaana abato emyaka emeka twogeredde nammwe mu bulungi emyaka emeka era ffe tuba bampisa mbi ne betwasikira baali kubanga Besigye we yaliiwo wagamba Ssemwogere teyakolako bya Besigye teyatuukawo wano mu kwonoona eggwanga n'okwagala okwokya ensi. His Excellency was Besigye is the true opposition leader
bano bavuma Besigye is the true opposition. Mu bupunze mwaddako yabeera waasi okusinga ne gwe mubadde mukola ki muvuganya. Kakati bw'aba ono Kyagulanyi mubi nnyo ng'ekimukumisizza obuyinza kukuba oggolya butakussaamu kitiibwa nga Besigye yayitanga Museveni mwami Museveni ye lwaki temwabumuwa? Ani yali asinga simwogerera obukkakkamu lwaki temwabumuwa? Abaana bavuma, abaana bawemula, katambi kassemwogerere ng'abawemula kaliwa. Oba Besigye ng'abawemula kaliwa. Ffe banti mwatwekwasizza mbu tuli bavumi wadde tetubavumangako. Ffe tulindabirwamu tukulengeza kyoli. Lwaki temwabuwa bali? Oba mmwe ku muli mulembe mugenda kufunangawo excuse eremesa bannayuganda okusobola okwenunula olwa front line. Oyo abeera abakulembedde atukoze kino nedda ffe tusaba siyasaba naalwe siyasaba. Oyo si ali mu kusaba gwe weekwa ffe tusaba ayina naye akalulu katya kamu. Kakati ffe tusaba bannayuganda nga tugassa amaloboozi ffenna nga naye kwali tetugenda kubafukamirira ku byaffe bye mwabba era temugenda kutwewozesa ng'abali mu bbakwana. Tetuli mu bbakwana, tuli mu kubasaba ekyaffe eky'obwebange. Nalweyiso toli mugole ye baakuwayirako ggwe. Waliwo omusajja yali azzeeko ewammwe nga azze kuwayira eyo gye waali emwoledde, gye waali yagadde bakkwatira obulungi. Naye njogera ku kintu omufiiridde bannange ng'ate bwe kirwawo kigenda kweyongera okutta. Oyagala nkijjanjabe ntya nguli basudde hamani. Omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Omuntu bw'akugambanga nti nno mwanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Kakati mu kaseera kano enkwata yaffe ey'ebintu esinziira ku ntambuza yammwe oba ku sipiidi kwe muddukira. Mu bupunze oyagala omuzadde ajjanjaba ensalika era yengeri yemu gy'abeera jjanjaba amayembe oba olukusense nga luzze ewaka. Mwagala tubakwata empola ku sipiidi kwe muttira, ku sipiidi kwe muwambira. Nalweyiso kale jangu ku opposition, nze ndi mu gavumenti kati nze Nalweyiso nze ntuddaawo. Naye nga wabadde ogenda okukampeyingira kandidenti wo eyasunsuddwa electoral commission mu mateeka. Ababadde bakuvaako emabega n'ababa bakuba nga tebalina mannya ku uniform, bambadde obukookolo, bali unprofessional, bamenya abaana, bakubye ow'amawulire essasi, balina gwe bayuzizza ezenyi, balina gwe bamenya okugulu haitawa. Gwe speed kikuddira yabambi totutta nenawe baba totutta olwombeero kyavuganya nze mba mulabewo omulabe bamukwatanga endwadde. Nalweyiso tetuyinza kubakwatira ku pesiko oyagala tubakwatire ng'ate mmwe pesiko emututwalira si gye twagala mutuvugiremu, kubanga entebe nabagamba teriimu vaayo oba weeyongereko eri nange ntuuleko wano. Ffenna abagirwanya tetugenda gituulamu era agenda ogituulamu agenda kubeera omu. Mu bupunze ffe tetwagala ntebe yammwe naye twali twagala nkwata at first, kubanga obote eddagala lituteerangayo mu ddwaliro. Bamulekwa baasomanga ng'ebitabo bya Musana babibawa n'emmere ku ssomero nga bagisangayo naye nga talina nkwata. Abakulemberwa twagala nkwata. Enkwata eno gy'otukwata okutukwata ng'ekitaatika ng'ate bwe twali tuva mu mikono gy'obote watulaga nkwata esi birungi byatukoledde ne tugaga tugenda onagyo tukwata ng'ekyatika. Agenda tukwata ng'ekyatika tuwamba. Bannankunda tebakyaliwo, bajjulunga Tomu tebakyaliwo, bani tebakyaliwo bagenda bajjakana baffe
mugezi okuzaamu mwana wa Buganda tebakyaliwo. Otusaba tujje nga tetuli ku buyungo nga tukuwanvuyeeko ne tujje nga tufukamidde tutemya amavi. Baba tuwe, baba munnange tuwe, kyali baddokke mu kusaba baba tuwe ng'ebyaffe obituwa by'olina otuwa naye ng'ate olina n'enkwata. Service tomutuwa toyina nkwata naye ate gwe oyagala tukukwate ng'ekitaatika. Era tukwegayirirenga nti munnange tukwegayiridde toddamu tutta naawe tuwa obuyinza kuba gyokumulula otta abantu. Gwe bw'oba ojeemedde oda enkamba onaajeemera oda ya kintu kiramu kubanga sometimes ondaga nti Dr. Besigye abadde agenda kuyeekera gavumenti obumalirivu obwo oba ogenda kubujjamu wekala obuyinza. Kubanga tonoonya bavumi onoonya bali serious. Era mirundi mingi otera n'okuntumira ngo nkasukidde bombeke enkambwe okuzaama. Bano tebali serious, ali serious wuuno. Bano ba mediocre bavuma buvumi, ali serious wuuno kati woyo. Muwe ffe tufune transition.